mbaniriza nnyo mu programu yaffe Yiga okukola wano ku BBS Terefayina Mukasa nabe era nga nze nteredde okubatuusaako programu eno. Mujjukire nti ku mulundi oguwedde twatunuulira endiisa y'ente okusobola okuwa amata ag'omulembe, naye omukulu yali atusomesa n'atusuubiza nti ate ajja kutusomesa n'endiisa y'embizzi ey'omulembe okusobola okugifunamu. Kakati wano we tuli nkyali n'omukulu gwe njagala ddemu atweyanjulire oba oli awo abaliwo olwaleero abamu nga tebamulaba ku mulundi guli bamutegeere bulungi n'oluvannyuma tugende mu maaso. Ssebo nsanyusa okukulaba. Kale nange neesiimye nnyo okomawa anaateera ku TV yaffe Nganzi BBS Terefayina era ffe aba Famous Feeds era nze Kiyingi Wycliffe akulembeddemu ttiimu ya Famous Feeds okujja okwongera okubangula abantu mu kulunda embizzi obulungi ogiganyulwe era n'ebyetaago by'embizzi ne biki bye zeetaaga okukula obulungi ekula etya ku speed ate n'ekuwa akasente. Kakati awo wennyini we njagala tutandikire omuntu atandika obutandisa okulunda embizzi ng'atandika butandisi we njagala omutandikire yandyeteeseteesa atya? Kati omuntu atandika embizzi gyandibadde emitendera ebiri egy'okweteekateeka. Oyinza okweteekateeka nga oyimiridde nnyo oba nga toyimiridde nnyo. Kati olikuba ffe abakola nga bwe twabeera mu mirimu akasente kajja ku mwezi kale ofunayo akasente nga akasente si kanjingi osobola okutandikira mu bizzi obuto. Obizzi obuto n'okwonawo embaawo kasitawo watukula gye bugenda okukula nga nawe ofunayo sente ezinaakola ennyumba ennungi nga bwolaba wetukola ki wetuli. Bw'oba oyimiridde ng'oteeseteese bulungi era osobola okuyimirira n'ogamba nti oguze enkulu n'ozimba ennyumba nga nnungi n'otazimba kiyumba n'ozimba nnyumba ya mbizzi. Sooka otwawulire okuzimba ekiyumba ky'embizzi n'okuzimba ennyumba y'embizzi byawukana bitya? Byawukana kubanga ekiyumba nawe oba okitya tolina nawe osiba kufulu kirwaza embizzi kiziteekako obulabe kuba kulaba embizzi wano we tuli embizzi nnene nnyo naye olwa gy'olabyeko ennema naye bw'ove ziba mu kiyumba ziba ki? Ziba nnema. Wano waliwo ekipande era bafuna akadde ne tuddamu ne tukikola repair n'obuzibu obutulituli naye bwe bwokola mbaawo simaye ekigere kiyiseemu simanya nkonye makooko sigakase bulungi gwe yeekusala embizzi n'ogirwa nga tonagisala kubanga waliwo ogenda ku faamu n'omusaasira ng'ebadde egenda kuzaala ekigere ne kikutuka ng'erina genda ku kyambe kali kyekyo ekiyumba naye kati ennyumba ekuuma n'ensolo yo nga nnungi nesobola okukula nga bwolaba wano bwe tuli olwali. Naawe kennyini nga weeyunira ne we bankuba ng'ekusanzeyo ng'oliisi. Ankuwa ekyokulabirako tuvudde ku ofiisi tetuli wano kubanga tuli mu nnyumba tuli wakati mu nnyumba tetuli mu kiyumba. Singa tubadde mu kiyumba tetwandiyingidde mwandibadde mukola muti nandibakyaziza nga mutya naye temutidde kukola ki? Kuyingira kubanga eno nnyumba. Otyo kakati tumaze okweteekateeka tufunye n'ennyumba kiki ekiddako? Kati ekiddako nga bwe ngambye abayimiridde osobola okunoonya faamu ennungi tuyinza okukuluŋŋamya n'ofuna faamu ennungi erina ensolo n'ozirabako kati nga wano zirina n'ettaaga n'omanya nti eno etambula mu lulyo luno etambula mu luli omanyi balina ensobi gye bakola abantu n'ogenda ku faamu n'ogula akakazi n'akasajja maama y'omutaata ki? Y'omu. Bansobi ngenze kutandika wano. Kati gwe aba oluganda oli agire mwannyinazi ekyo kifu era ojja kuzaala abaana bafe olinaga ebizzi zizaala obuzzi nga bufa bufi kyekimu ku byo obuzzi tebukyakula bukonziba ezaala ebyana nga bifudde nga bibadde bitya kyekyo kubanga wagula enkazi n'ensajja mu maama atya genda ogule enkazi okitegeera kubanga enkazi zo tezikula speed nga nnume ennume ekula speed kitegeeza osooka n'ogula enkazi zo n'oziteekayo bw'oba olina nyingi n'ogula n'akalume ku faamu endala ng'ogyebuziza kuba sinakindi abasawo webali ab'amazzi amalungi omusawo n'akuwa amazzi okitegeera najja n'aziwakisa n'ofuna olulyo ate nayo gy'ogenze bakuluŋŋamya olulyo kubanga embizzi zirina ebika bingi nga bwe bakola eri ku nte bwe watugamba nti ogenda onoonya amazzi nowano ku mbizzi era kikwetaagisa okunoonya onoonya mwebali kati olaba ebidda byalenga luli naye kati abasawo b'embizzi bangi era ne bweweebuuza ku munaakumanya era ne bwojja waffe tujja kukuwa abasawo tukolagana nabere enamba zaabwe tuzigaba kubanga gwe mulimu n'akuwa olyo olulungi kati era natumugamba akuluŋŋamye nti luli ki lw'oyagala ekyokulabirako embizzi zirina ebika bingi kankiyiseewo nti waliwo Capetrian Land Race Large White Duroko mwayi mwe muyita Kambura mwemanyi Kambura
ebyo birala nnyo kati embizi zizo ze tubamenyedde togenda kunoonya kambula abasinga mukola ensobi munoonya kambula nekyo kijja kuba kyalwala kijja kirekayo nga bwe kiri munoonye landiresi biba ngattirize era teba mumutendera muki mutuufu kati embizi entuufu nfunye duroko nfunye landiresi nfunye kati olaba patreon tebagimanyi nnyo wano kati patreon gyosanze eya brown oba akutteko eza brown ezo era emasamasa ekula sipiidi nnyo edda twabuyitanga buberege kati obuberege naffe mu lulimi olusawo oba olulundisa tumanyi obuberege bwe tumanyi nti bwe busongodde akaki nekakola akabuto ne kasongola emabega zino ziraba embizi zirina obubina zirina ennyama kati eyo omuntu asobola okujja naga nti njagala olyo lw'embizi olulungi lwemba atandikako genda okulunda ne mumulungamya ne tumulungamya tukulungamya tutya kati era nange bwemba nzije nange mba mmanya nfunye kasitoma omuntu gwe twagala omulimu aguganyulwemu agusigalemu tukuguze emmere ate nawe oleete bangi muki mu mulimu yensonga lwaki tukuleeta kakatufaamu ng'eno nga bwe tuzi wano olwaleero nojja n'ofuna ensolo ennungi ne tukugamba giriise bwoti gitambuze bwoti kubanga wano olaba tosanzeewo mmere enkyafu tosanzeewo biwate tosanzeewo bintu biki kakati awe tuba tudda mmaze okuleeta embizi zange oba ndeese butototo omuntu nandibulese buto nga buli mu sayizi ki ka mwezi gumu keesatu keetaano embizi kyandibadde oba oyagala okugula embizi nammwe abatunda embizi tubakubiriza toguza muntu mbizi nga tennava ku mabeere kubanga eba tennazitowa embizi katandika okulya mu wiiki okutandika okulumaalumako kagenda oweza wiiki bbiri nga kalumaalumako naye tekanatandikira ddala kulya kawegenda ku wiiki 3 nga kaliira ddala ekiwera naye we kaviira ku mata kisa ebisinga bw'oba okajja ku mata n'emmere keekubamu kati bwe tubagamba okutabula emmere ennungi kaba kawezezza bbanga kiwookajjirako abamu wookakeera okajjako wiiki 3 naye wiiki 3 wanti tuzitera zikiriza mu Afrika naye era okuzijja ku wiiki 3 nze mbakubiriza nti maama waayo bw'azaala kankuwa ekyokulabirako embizi bw'eba erya kilo 3 bw'ezaala gyongereko emmere kubanga erina okukola amata n'obwana bugenda kuluma ku mmere ti bw'oba ogiwa kilo 3 naye giteeremu kakoota ka buli kaana bw'eba ezadde obwana 10 yongeraku kakoota obwana bulumeko bweyiga okulya nga bukyali naddala nga buwezezza okuva nga buwezezza wiiki 2 tandika okugyongera ku mmere ali naye ereme ekkoga giwe emmere erye ereme ekkoga kubanga ejja salirawo mu mwezi ogwo gumu gwokka esale ogiweerewo eki ennume fayina ojja kulindako mala ogiwa ku ddagala ly'ebiwuka ogiwe ku mwezi gwayo okumpi ogumu kitundu 2 ng'emaze okuzaala weezaala obwana tobugira ku mwezi gutya gumu oba ku wiiki 5 oba 6 tosussa 6 naye era okutuuka ku 6 olina okubanga maama waawo omuwa emmere ennene aleme ekkoga agire kubanga olaba embizi eno buli bbanga lyemala nga tennawaka eba ekulya akakadde tolina bwogenda kasasula kubanga enkazi eno terya nnyo erya bulungi ekigere naye nawe toyona ssente zakadde akooba olinda ki ng'etuusa okukola ki okuwaka kati gwalina ogiriisa n'etakoga kubanga otuuka ku faamu ng'embizi eringa akasubi bweti ng'eringa kati katabo bw'okalaba kano bwe kati kitegeeza tewagiriisa kale embizi zimu wano zakamala kuzaala zigenda kuka naye ogirabye toyinza kutegeera eyonsa naye olaba omugongo mugumu nti nene kati endiisa awo yennyini emmere eno tutabula tutya tugiwa mmere kika ki era tugitabula tutya kati embizi ebiseera ebisinga zirina kulya mmere enkalu embizi zino enzungu zirya mmere enkalu biri byogamba kuleeta biki tezimanyi embizi eringa embizi ekisooka erina ebintu bingi byesinza ensolo endala embizi yensolo esinga okubuyonjo ate embizi yensolo esinga yesinga obuyonjo kubanga embizi teyebaka mu weeyonoonye ate eyawula era osanga ne weesula ng'erongoosaawo kati enjawulo gwe bw'ogyonoona bw'oba tolongoosaawo etuuka nga terina wakwebaka ne bw'oba olongoose era ejja kujja ng'olaba egenda eri mu nsonda era bw'eraba nga yayonoonyeyo tejja kuddayo ejja kunoonya ewala weekola ki weeyonoona kati bw'oba tolongoosa gwagenda ogikyafuwaza edda zaabeera nkamwanti oba tezaakulanga bulungi okisiba ku mumwanyi nebeera ku ttaka zaabanga nebiwuka buli kaseera nga tezikula bulungi neekusala nomala emyaka 2 tonatunda mbizi ne wano embizi wano kuva wiiki myezi 5 embizi n'ekikumi wano eba yakiyingidde dda tulabye oluzaalo olusooka ng'egenda kuona 10 myezi 10 gyokka ngeri mu kiro nga 9 ogenda okumala okuzaala bweti ngeri mu kiro 10 ameka
kati entabula yayawe ati entabula yayo embizi zirya kulina kulya mmere enkalu era okwata akalungo n'oteekamu kasooli n'oteekamu kacacu n'oteekamu soya sunflower ne katoni katono ereme kusavuwala nnyo n'oteekamu n'akalungo. mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate era mbeebaza okuba nga mukyali naffe mu pulogulaamu eno Yiga okukola. Olwaliro nno tuli mu mbizzi era ndowooza nti bangi be twatandise nabo balabye engeri gy'oyinza okubeeramu n'embizzi zo ate n'engeri gy'oyinza okuzifunamu. Naye babadde batugambye nti waliwo engeri gy'oyinza okuliisaamu embizzi neegejja n'ekuwa ennyama nnyingi naye ng'ate tekuwadde masavu mangi. Ekyo kyensinga okwewuunya era kyenjagala otunnyonnyole kijja kitya. Tubakulisaayo nnyo era nga twongera okweyongera ku mulamu gwa leero. Embizzi okukula nga tesavuwadde ekintu ekisooka mazzi gatukula. Ensonga lwaki twabalaze obunywanto. Embizzi ekula mazzi bw'omala osooka kugifunira mazzi era bw'oba ozimba ennyumba olina okuyisaamu obunywanto bw'amazzi. Funa engeri yonna oyinza otandika n'ebigundi byo byonna naye funa ennywanto ereeta amazzi kubanga embizzi terina bwe gakyafuwaza tegalina bwe gakyafuwala gayita mu ttanka ne gafulumira mu kanywanto naye gafuna nga gatukula kati akuteeka kalaayi n'enjiwa ne bw'onaayiwamu gajja kwakyafuwala bw'eteekamu ennyindo eno eva kulongoosa weesula ng'enaabiramu ennyindo kati gaba goonoonese era ojja kulaba nga teganywa. Naye olaba embizzi eno esobola n'okunywa liita esobola okunywa ebidomola 2 olunaku n'okusukka. Bwenywa 2 olunaku gw'oba afunamu gwe mubiri kati kyekyo tekuba savu. Amazzi kubanga bagamba nti abamanyi abannasayansi batugamba nti omubiri gubeera wakati w'ebitundu 7 ku 8 mazzi. N'embizzi nayo bwekola ki bweri. Naye ekintu kye ngamba abantu nti embizzi erina olubuto ng'olw'abantu. Bw'eba erina olubuto olw'abantu kitegeeza era emmere ng'omuntu gy'olya erina okulya emmere ng'etukula. Singa obeerayo tugambe ng'olina essomero mwabasinga mwagala bintu bya bwereere ate mufune nedda. Kyola kyenkuutira abantu. Oyinza okuba n'omuntu wange afumba ku mikolo ankuŋŋaanyiza muwa peyiro. Bw'aba olina ensonga eyo tetusobola kigaana kuba oli agamba nkyatandika naye kye tubakuutira kiri kimu. Kwata akasente omuntu oyo omusasule akuwa emmere nga nnungi. Tiwe yasomera omugambi bakwawulira ebyo batannayonoona batatadde mu sabuuni obyongereze naye ng'endiisa entuufu ey'embizzi y'emmere enkalu gy'omaze okusengeka obulungi ng'omanyi ki ky'ogiwa kubanga tolaba tosobola kufuna mbizzi gy'olabye wano ng'ogiriisa mmere eri gy'olonzeronze sima kufumba biwata kufumba biki ebyo byaliyo kubanga kyova ababikola ebyo embizzi tebazifunamu nga bwe tuzifunamu. Naye kati embizzi zirimu ssente ate abasinga mufuna n'endyo nga si nnungi ne bw'omanyi nti olulyo lwenfunye lusobola kino kilo 10 mu myezi 6 manya endiisa yaalwo. Kati naffe tujja kuwa ekipande ekiraga nti buli wiiki eno ogiwa half kilo bw'enaaweza emyezi 4 ng'eri mu kilo no ng'ogiwa kilo ng'ogiwa kilo 2 oba kilo 2 kitundu okusinziira ku bunene embizzi erya bunene bwayo. Lwaki muzisalako obukira kuba buli gye ndaba evaayo teyina kati ekisazaako obukira si kyabuwaze nekyo kikolebwa just okubulya omanyi zibeeraawo nga zinoonya nabyo ebyokukola kati zeerumaaluma obukira y'ensonga alina okufunako amabwa ensonga lwaki obukira tubusalako kubanga bwe zibuluma butera okuleeta obubwa naye bw'oba tosazi tekirina buzibu. Wayogeddeko ku kyokufuna amazzi okugiwakisa naye ndabyemu muno seddume lwaki ate mulina seddume ng'ate mulisobola okuleeta amazzi. Kati seddume ekimuteekesaamu nomala embizzi zino oluzaalo olusooka luzibumuko okulubala n'amazzi gano olumu tegatera kukwata bulungi ate engeri gy'oba ogataddemu ssente sawo najja n'awakisa otuuka n'ogamba nti bakuwadde amazzi amafu naye ng'ebiseera ebisinga oluzaalo olwo olusooka etannaba kuzaala olusooka eggwako litera obutakwata bulungi. Ensonga lwaki tuba n'ennume ku faamu ewakisa ezisooka naye zino zonna ezikuzeemu ate zo tuziwa mazzi ge gasinga obulungi. Kaakati nnyinza okugikola nga bizinensi
n'ennunda ennume zange ng'eyo gye ndabye nga ngenda kuzikamula mazzi kutunda. Mwebali abatandika okuzikamula era kimanyi kampuni ezisinga zigakamula ne zigatunda amazzi. N'ekyo okwata n'abakugu ab'ebyamazzi ab'okuwakisa ne bakukola ki ne bakuyamba. Ffe tujja kukuyamba okugiriisa kubanga n'ekirabo naye ekirala kyo temulina bukugu obwo bwa kugikamula. Tetulina bukugu bwa kugikamula. Ffe tuli kubanga olaba ffe kye tujja okukuluŋŋamyamu n'okusomesa nti bwekula obulungi yevaamu amazzi amalungi, bwekula obubi amazzi si maki, bwebwe obuberego n'okadya nga tekakula. Kakitegeeza ffe tujja kukuluŋŋamya okugikuza obulungi n'omusawo atuuka okugikamula amazzi nga bw'osanze eno nga naye agamba amazzi ago ne ngatunda ne mbalaga ekifaananyi kyeno buli omu ajja kusasula buki busasuzi. Ate naye akalungo ak'embizzi bakayita famous pig ke kasinga obulungi olw'ensonga emu nti ka 2.5%. Kitegeeza katwala ebitundu 2 n'ekitundu ku buli 100 eky'emmere yonna. Ate ebintu ffe tuteekamu ebintu ebiva ebweru ebitafunika wano bye tukuteeramu. Kati bino ebintu bya wano ebiva wano ne tubikuluŋŋamya n'obiteekamu nga bwe tukukoze eki bwe tukuluŋŋamizza. Kitegeeza ebbeeyi yaako n'ebanga si eri esuumuuse. Ate n'ekirala nti tukuguse kubanga tuli balunzi ate naffe gwe mulimu gwe tusomera tetwagala okukuza abantu tuteekamu ebirungu ebijjuvu. Y'ensonga lwaki tuyimirira ku faamu wano ng'emitwe tugiwanise nga tugamba ffe tuliisa faamu eno. Ekyo otasanga ku walala kubanga ekirungi mutambula ku faamu n'osanga n'ogaba bano baziriisa ki. Kati kyekyo nti kayina ebirungo embizzi bye yeetaaga okukulira mu bbanga lyayo ettuufu. Bwe wagula embizzi nti wagula Land Race ekomako kilo 10 mu wiiki 6 kajja gikutuusaako. Bw'ola ayita large white ng'esobola okukula kilo 40, 50 ejja gikuwa. Embizzi kyesinga zifunamu. Akalungo ak'embizzi bakayita famous pig kajja gikutuusaako. Bw'ola ayita large white ng'esobola okukula kilo 40, 50 ejja gikuwa. Embizzi kyesinga okugenda zaawukana okusinziira wozze n'obukwafu bwayo kubanga tetulina nnyo nkwafu pozi bazireese ebweru naye zonna zirina ebirungi byazo si nti bibi nnyo nti nga bula large white eba ne savuli ekigodo kinene koko, Land Race ekigodo kitonotono, large white ezaala abaana bangi, Petrian ezaala abaana bangi ekula nnyo, Joroko ekula mpolampola naye zonna zimala ne zikwataganya. Egisukka mu 10 ng'asomesa. Nti ne Terefayina ne bw'ogenda ku mutimba osobola okufuna obuuso okusomesa kwange lowooza 2018 kyemanyi kukyakuyina nako gyekuli nga tuli ku Terefayina ne bwe batugenze wala. Kitegeeza ttiimu y'abakugu bakuliisa na kulundisa. Tovula tuyimirire wano ku bantu bamu be tuliisizza naffe bye twenyumirizaamu ne ku faamu zaffe ne tugamba nti tukoze kino nga n'omuntu naye akirabako. Waliwo ajja okujja ng'ayagala kumutendeka, waliwo ajja okujja ng'ayagala okumufunira abakugu abasooka ku faamu ye oba oluusi n'okumutuusa ku faamu ez'enjawulo. Babasangawa babatuukako batya? Abakugu bw'oba mwagala okuyambisibwamu oba okubaluŋŋamya mu kintu kyonna ekikwatagana mu bulunzi obw'embizzi obw'ente bwonna okuluŋŋana mu mbizzi, mu nte, mu nkoko, mu byonna kiri nti kisolo kya waka. Tulina obukugu obwo ojja erweza awo nga wakava ku bitala stage esooka nga wakava ku bitala bagiyita stage esooka awo ekyambuka ku kereziya tuli awo ku kkubo kwennyini nga tonnayambuka awo we tuli ekyemma ku mukono gw'ekimma nga waliwo n'ekipande ekinene nnyo waggulawo kiri okwaka kiriko famous feeds. Wootuuka ne weebuuza ku buli kimu n'ofuna emmere n'ofuna n'abakugu ne tukuyamba nti oyagala kiki kasita kiba kyekwasagana kuliisa na kulunda. Kyekyo kye tusinga okugukamu nti emmere ekika kino embizzi tezikula tujja kuba, ente tezirina mata tujja ku, enkoko tezibiika bulungi, broiler tezikula bulungi zirwawo. Ekyo kye tusinga okukolako era jangu abantu beetegese, ttiimu yeetegese era kuba ku ssimu zaffe 0775 97 1265 ne 0704 15 28 oba ku mutimbagano otuweereza ku email eri famousfeeds@gmail.com era ogenda mu Google n'oteekamu ka Famous Feeds Limited akagundi kajja kutambuzaawo internet mpaka kuki
nga kakutuusiza. Ndowooza mubiwulidde nti osobola okwetuusaayo oba okukuba ku ssimu eyo gye bakugambye. Naye nze mu ssaawa eno ku lwa BBS njagala kuga nti tukoma wano. Mukasa nabe nze mbaddewo okubatuusaako program. Alex Basingo omutesitesi ng'ali ku ludda olwa kamera, so ng'ate mu soke yatuvuze era nga luli yatuvuga ne luli yatuvuze ne tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.